bwaffe obwensi si eri omusiraamu yekka wabula abantu bonna, kubanga ffenna tuli bantu era okubuulirirwa n'okusomesebwa n'okumanyisibwa tukwetaaga ate ogwo gwe mulamwa. Tumwebaza Allah asobozesezza bannaffe okubeera nti bakola hijja ne umra bangi, abamu bakomyewo, abamu bakyaliyo, abalala bali mu makubo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abakuume yonna gye bali era bakomyewo nga balamu bulungi masha Allah. Naffe abasigala eno abatalina busobozi, abatagenda ku luno, tusaba Allah atuwe obusobozi ate tusobole okugenda omulundi ogujja, emirundi mingi kaba tekutika. Programu yaffe gye tulimu olutindo. Olutindo nga bwe mukimanyi lutulondoola mu bulamu bwaffe bwonna, yonna gye tutambulira, byonna bye tukola, yonna gye tuwangaalira. Olutindo lutulondoola. Olutindo y'engeri yokka ekusobozesa okuyingira ejjana ya Allah, okufuna okwesiima oluvannyuma lw'okufa, okufuna okwesiima ku lunaku olw'enkomerero nga Allah azinzeeko ensi nga tewali kigenda kukuyamba kirala kyonna okuggyako singa enkolaganayo ne Allah, singa olutindo lwo engeri gye wayungamu enkolaganayo ne Allah n'omukwano gwo ne Allah bye bigenda okukuyamba okuyita mu mbeera ezo. Mu bulamu buno obw'edduniya tolina ky'osobola kukola nga tolina woolokedde. Buli muntu yenna alina kwe yatandikira, buli muntu yenna alina we yalokera. N'olwekyo bibuuzo omuntu by'alina okwebuuza, gwani yakukwata ku mukono okubeera ng'obeera ky'oli olwaleero? Okusookera ddala yali Allah subhanahu wa ta'ala eyateekateeka okutondebwa kwo n'okubeerawo kwo. Olina okumwagala n'okumusuuta n'okumusinza. Lwaki olemwa esswala? Lwaki tosiiba? Lwaki towa zaka? Salamu charity weeri ne bw'ossaamu siringi 5 biyamba, ne bw'ossaamu siringi 10 luyamba, ne bw'ossaamu 1,000 wa zaka, wa saddaaka, yamba buli yenna yeetaaga okuyamba. Allah akusiime kubanga yentandikwa y'okubaawo okwo byonna by'oli obulamu bw'olina Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lwa Allah bazadde bo Allah be yayisizaako kubeerawo okwo mu nsi, ne bwe baba tebaakuweerera, ne bwe baba baakusuula. Si kirungi muzadde kusuula mwana na butamuweerera, naye abamu kibatuukako abaana ne bakyawa abazadde olw'okubanga maama yansuula talina makulu. Nedda, muzadde we yentandikwa y'okubaawo okwo, n'olwekyo alina kinene kiyakola abalala kibataakola. Ekyo kyokka kimumala okubeera nti omuwa ekitiibwa, okubeera nti omugondera, okubeera nti omutegeera nga muzaddewo era omulabirira. Oluvannyuma lw'omuzadde ani yakukwata ku mukono? Waliwo abantu bangi, newankubadde obeera n'abazadde bayinza obutamala, obeera n'emikwano, obeera n'eŋŋanda endala, ogaziwa mu masomero yonna gye tuwangaalira mu mirimo. Oteekwa okuba olina yakukwata ku mukono akuteeke ku kijji oba ku kifugi, agambe ku lubalaza nti tuula wano, teeka wano engoye zo ku luggi, ojja kuyitamu n'otandika okukola, n'otunda amata, n'otunda obutunda, omunaanansi. Allah n'agenda ng'akusuumusa, kati oli mugagga gw'omu ku balina ebizimbe mu kibuga. Tumwebaza Allah era tumusaba bannaffe abali mu mbeera embi abeere ng'abawa ebirungi, babeere nga bayita mu bulamu buno bulungi, nabo abasitula amadaala atugaggawaze ffenna mu mitima ne mu nsawo, mu mbeera zonna. Allah atuwa obugagga kubanga musobozi ate nga takendedde. N'olwekyo wateekwa okubaawo omuntu gwe wayitirako okubeera ky'oli. Oli seeka, ani yakufuula seeka? Ani yakusiba ekitambaala? Ani yakutikkira? Oli looya, ani yakuyamba? Mwabakola intern, wajja wakolera emirimu gy'okusooka, baani abakuwa obukugu obwo bw'olina? Mugenda ba intern mu mafactories, ne mugenda mu ministries, ne mugenda mu bitongole ebyenjawulo kola internship. Naye ani yakusindikayo? Ani yakwata ku mukono okuba nti oyiga enkola y'ebintu, oyiga enkola y'emirimu, otegeera ebintu by'obadde tomanyi? Ani yakutwala ku ssomero? Ani yaggulira ekitabo? Ani yaggulira engatto? Wadde teyakumazaako naye contribution ye y'ensonga lwaki oli ky'oli olwaleero. Abantu abo tetusaana kubeerabira mu bulamu bwaffe. Ne bwe baba baafa balina abaana, abantu abo tubajjukire. Kye kirungi ky'omukwano omulungi, nti omukwano omulungi gujjukira oyo eyagukolera ebirungi era ne gujjukira n'abaana boye yamukolera ebirungi n'abazzukulu okutuukira ddala wansi. Nabwe kityo mwegendereza okukola ebibi. Buli muntu yenna bw'akola ekibi ng'ekirungi bwe kirondoola,
noyamba omuntu olwokubanga kitaawe yakuyamba, kitaawe yakwagala, kitaawe yakukolera bwati, olwokuba jjajjaabwe yali musajja mulungi, yawa kitaawe ekibanja, kugabwe bityo omukwano negugenda agulondoola abaana n'abazzukulu olw'ebirungi jjajjaabwe oba ani kitaabwe bye yakola. Nabwe kiti ebibi nabyo birondoola. Bw'okola munno ekibi n'omubba n'omutta n'omulumya n'omukaabya n'omujerega n'omwonoona, kugana okola ebibi mu nsi neweedibaga n'olumya abantu n'okuba abantu kugana n'osojja abantu n'obayisa bubi n'obakaabya n'obalumya, obulumya obwo tebugenda kukoma kuggwa akikoze, bugenda kujja ne mu baana bo. Abantu bajja kubatta, abantu bajja kubakuba, abantu bajja kubanyigiriza, abantu bajja kubasobya, abantu bajja kubakola ebintu bwe banaaba buli muntu afuna obusobozi bwati ku muntu eyamulumya ayagala yeesasuze. Newankubadde bannaye si kirungi, teweesasuza ku muntu, genda mu mateeka, genda ku poliisi oloope omuntu naye tomuteega mutema kijambiya oba mukuba olw'okubanga yakusobezza, tolina buyinza bukole ekyo amateeka ge gakikola. Genda ku poliisi omuntu oyo muloope. Naye mwegendereza okusobya bannammwe, ekiva mu ebyo kwe kuba nti mugenda kubonaabona mu nsi, mubulwe emikwano mu nsi, n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe nga nabo basasulira ekibi ekyo kye mwakola abantu b'oku kyalo, ekyo kye mwakola abafamire yammwe, ekyo kye mwakola abantu bammwe n'emikwano gyammwe. N'olwekyo twewale okulumya abantu kubanga si kirungi. Ebitendo by'omukwano omutuufu, emikwano emituufu, emikwano emirungi. Ffenna twetaaga emikwano nga bwe tuzze tuli abaddu ba Allah, kubanga lwe lutindo olutuyisa mu dduniya wano era olutuuse wa Allah ng'asiimye. Allah yatukkiriza okubeera nga tufuna emikwano, era gye tuvudde mukimanyi nti ne Allah subhanahu wa ta'ala yafunayo nfanfeewe, yali Ibrahimu alayhi salam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abo babiri nfanfe za Allah subhanahu wa ta'ala, mikwano gya Allah. Naffe Allah yatukkiriza okufuna emikwano emirungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba falyanzur man yukhalil, tunuulira weegendereze nnyo olabe ani gw'ofuula nfanfeewo, ani agenda okubeera mukwano gwo, kubanga oyo agenda kukosa, agenda kukyusakyusa, agenda kubaako kyakola mu bulamu bwo n'obulamu bw'abaana bo n'abazzukulu. Omukwano tegukoma wano kunze Mutazindwa naawe andaba ku Salaamu TV, tegukomaawo. Omukwano ogwo gutambulira ddala mu baana baffe ne bazzukulu baffe. Era kyova olaba abantu batusanga n'akubuuza oli mwana waani, tyala nti ndi mwana wa Sheikh Mutazindwa, ndi mwana wa Sheikh Kezaala, ndi mwana wa Sheikh fulani. Kugamba omuntu oyo n'olaba nti masha Allah, kitaawo nali mumanyi, jjajjaawo nali mumanyi, yajjako n'asula wano, nze lumu nali nnyumya ne Haji Kateregga, Allah amusaasire kazo, naye Allah amusaasire yafa. Naye lumu twali tunyumya mukyaliddeko awaka, naŋŋamba jjajjaawo musaba tobeewa, yatuulanga awo wootudde, yajjanga ku kibuga n'andabako. Emyaka gyabwe egy'edda egy'abasajja bakulu. Nakyewuunya nnyo kuba nti nze nayingira mu nnyumba nga simanyi nti mwali, kumbe yaŋŋamba nti awo olise mu bufu bwa jjajjaawo, ne jjajjaawo yajjanga wano, tozze lwa nsonga ndala, jjajjaawo yajjangawo, naye nali sikimanyi. N'olwekyo omukwano gwe tulina n'abantu twetaaga ogwegendereza ennyo, twetaaga ogukuuma ennyo, twetaaga okwewala okukola ebikyamu ebigwonoona, tukole ebirungi, tusaba Allah atunywereze ku byo, kubanga omukwano tegukoma ku ffe, gugenda mu baana n'abazzukulu, bajja kugusanga. Era nga bwe boogera ebirungi nti jjajjaawo yatuulanga awo, najja wano ne tulya akagonja, ne tunywa kacyayi, ne tulya ebyo byonna ne tunyumya, ne tusoma Kurani, byonna bajja kubinyumya. Nabwe kityo bajja kunyumya n'ebibi. Jjajjaawo yatujoonyesa, kitaawo nga yakola bino, nga yali mulogo, bannange ebintu ebyo tubeere nga tubyewala. Ebitendo by'emikwano emirungi, emikwano gyaffe girina okuba n'ebitendo ebirungi. Ate nga ffenna abakwana bye tunoonya, buli muntu yenna akwana okufuna omukwano omulungi, anoonya okufuna mukwano gw'omulungi, anoonya omuntu alina ebitendo ebirungi. Ebimu ku byo bye tugenda okwogera wano, naye tusaana nga bwe tunoonya emikwano egirina ebitendo ebirungi, naffe ffennyini ebitendo ebyo bye twagala mu bantu bali biteekwa okureflectinga mu bulamu bwaffe, naffe bitubeeremu.
nga bw'oyagala okukwana omulungi, nga bw'oyagala okulinaana omuntu omulungi ng'olina by'omwagalako oba olw'ensonga ez'enjawulo, naawe gezaako kulaba nti obulungi bw'omuntu oyo bukubeeramu, kubanga mukwano gwo abeera role model wo, aba kyakulabirako gy'oli. Ebiseera ebisinga abantu twagala tulye nga mukwano gwo bw'alya, oyagala oyambale nga mukwano gwo bw'ayambala, oyagala otambule nga bw'atambula. Era osiŋŋaana ab'emikwano nga n'emmotoka oluusi bavuga ezifaanagana, nga n'engoye oluusi bambala ezifaanagana, n'enjogera abamu tugikoppa, tusobole okulaba nti mukwano gwakusanyusa byakola, kati byakola oba bikusanyusa ogezaako kubikoppa obibeere. N'olwekyo tunoonya ebitendo ebirungi mu mikwano gyaffe. Bitendo ki bye wandinoonyezza mu mukwano? Kisaana eri buli muntu yenna anoonya omukwano okubaako ebitendo by'anoonya mu muntu obitunuleko. Kale mukwano gwo yayingira mu mikwano naye tewamanya naye omutunuulira olaba afaanana ati, omuntu ono yaani, biki ebimufuula okuba omuntu omulungi era omukwano omulungi. Bannange, mu mateeka g'Obusiraamu waliwo ebintu bye tutunuulira mu ddiini yaffe nga ddala bye bitendo eby'omukwano omulungi, ow'omukwano omutuufu, emikwano emirungi, biki bye birina okuba nabyo, n'abantu balina bye batunuulira mu mikwano. Tyanze kyenjagala kino, ogundi kyagala kino, naye mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu waliwo Obusiraamu bye bwateekako essira nti ebyo mubitunuulire nnyo mubyegendereze. Mukwano gwo nfanfeewo gw'oyita naye, ng'Abaganda bwe bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kitegeeza olina okufaayo okutunuulira biki byalina okuba nabyo naye nga bikwatagana n'entegeera ey'eddiini yo n'enzikiriza yo. Ekisookera ddala, mukwano gwo yurshiduka ila taati llahi. Mukwano gwo ekimu ku bitende ebisookera ddala ebikulu ateekwa okuba nga akulagirira, akuluŋŋamya okutwala eri okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Omukwano omulungi gukuzaayo ku kikolo, gukuzaayo ku kikolo ekyokutegeera ani yakutonda Allah, ne gukuyamba okutegeera katonda wo Allah, ne gukuyamba okubeera ng'ogondera Allah nti muganda wange tulina okusaala. Falmuttaquuna, abantu abatya katonda waabwe Allah waabwe, yajtami'uuna ala taati llah, basisinkanira, bakuŋŋaanira, beegattira ku kugondera Allah omutonzi waabwe. Ekyo kikulu nnyo, kubanga ekimu ku bigendererwa lwaki tuli mu bulamu buno obw'ensi, tulimu kusinza katonda waffe yatuteeka mu nsi muno. Era kyova olaba obulamu buno tugenda kubuvaamu tutambula tugenda. Buli omu alina siteegi ye waaviirako, ate teri agimanyi. Obudde bwonna buli muntu ava mu bulamu obw'ensi, muto oba mukulu. Ekyo Allah bw'atu bye yakikola. Naye lwaki tufa? Tuyina Allah gy'atutwala asasule buli baawadde omukisa okubeera nga bategeera mu nsi muno biki bye bakoledde mu nsi. Kitegeeza nti mukwano gwateekwa okuba nti omugaso gwe, ekitende ekisinga obulungi mu ye ekisookera ddala, ateekwa okuba nga akuzzaayo ku kikolo okutegeera Allahu subhanahu wa ta'ala n'okumugondera n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaftarikuuna ala taati llahi wa rasulihi. Era bwe batyo baawukanira kugondera Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallam. Nti wadde ono mukwano gwo naye akutwala mu shiriki, talina kirungi kyakugamba, takujjukiza Allah, takujjukiza ssala, tayinza kukugambako kusaddaaka, wabula akuyigiriza bukodo. Lwaki gw'ogabaagaba, oyonoona ssente, kyova olaba oli mwavu, kwegamba akwagala kubeera mu bukodo, teriyo kugaba, teri kuyamba, tasaasira. Kebibe bisolo tabisaasira, kebabeere bantu tasaasira, awangaala obulamu bubwe alinga kisolo. Oyo nno omuntu bw'ati olina okumuvaako. Tayinza kubeera mukwano gwo wa munda, kubeera nti otambula naye mu ŋŋendo, agenda kukumenya nnyo, agenda kwonoona, akuyingiza omuliro. Omuntu akkubiriza okuzimba essabo, omuntu akkubiriza okusamira, omuntu akkubiriza okusiba irizi, omuntu akkubiriza obulyaza amaanya, oba omwagaza ki? Nedda muganda wange mwannyinaze, kyusaamu. Omukwano guteekwa okuba nga ekimu ku bitende bikulu gukuzaayo ku nnono
eya Allah subhanahu wa ta'ala gyakwagalako okubeera nti omusinza olimu mugattako ekintu ekirala obeere ng'omugonderamu ebyo byonna bye yalagira n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebyo byonna wajtinaabu kullu ma naha anhu sallallahu alayhi wasallam na byonna omubaka bye yagaana obeere nga obiziiza okubeera nti biyingira mu bulamu bwo. wala yadullu ba'duhum ba'da ila bid'atin dalala. Ab'emikwano bano abalungi, omukwano ono ayina ebitende ebirungi, talagirira munne kukola kintu kya buzuuzi mu ddiini okubeera nti abula. Amulungamya okukola ebyo byokka obusiraamu bye bwagamba okukola nga bituufu, nga biriko obujulizi, tamubuza kubeera nti amala gakola, gwe weekolere Katonda anaasosolera eyo. Nedda, si we tukola, tukola emirimu nga giriko obujulizi nga Allah yatulagira ogikola n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Tetukola ebintu bya buzuuzi mu ddiini, ebintu ebitakkirizibwa era ebitali bya ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Buli ekitali kya ddiini yaffe tukyewala, tetubeera nga tukikola ebbanga likimala nga eddiini yakigaana. Au fisq, oba ebintu byonna eby'obwononefu, abantu abalaba ebifaananyi eby'obwononefu, eby'obuwemu, abantu abanywa amayirungi, abantu abanywa enjaga, abali amayirungi, abanywa enjaga, abantu abonooneka mu bulamu bwabwe ne bakola ebintu ebitasaana eby'obwononefu, ne basiba enviiri ng'ate basajja. Nosanga omusajja ng'asibye enviiri yenna tategeerekeka alinga mukazi. Abantu abeekola ebintu eby'ekikazi nga basajja, n'abasajja abeekola n'abakyala abeekola eby'ekisajja, waliwo abaami abeekola eby'ekikazi. Omwami n'akola ebintu ng'eby'omukazi, n'ayambala sikaati, n'asiba enviiri, neyetekako meekaapu, n'agira enjala nga musajja. Ebintu ebyo eddiini yabigaana, bya bwononefu. N'abakyala beekola ebintu ng'abaami, n'afuukira ddala mwami, n'ayimirira mu basajja ng'omusajja. Tetugaana kuyimirira mu basajja kubanga b'okoleramu, b'owangaaliramu, naye omukyala ayeeyisa nga mukyala. Omukyala alina empisa. Niyo basanga nga bonna bayimiridde baagaagadde bati. Omukyala takunu mutawadhi'a, asaanidde abe nga mukakkamu. Teweejanjaaza kuga buli muntu kuba nti akulingizalingiza buli wamu mu nkwawa. Nedda, omukyala abeera mukakkamu, n'akola emirimu gye mu ofiisi, mu butale, kola emirimu gyo, naye embeera zo ziteekwa okuba nga za bukakkamu. Teweeyisa nga musajja. Nedda, olina engeri ey'enjawulo gy'olina okubeera nti weeyisaamu. Tusaba ekitiibwa Allah abeere ng'atuluŋŋamya. Mukwano gwo akkubiriza okuba nti tokola bikolwa birabika nti bikuyenjebula, bya bwonoonefu oba bya bwonoonyi oba bya bulyazaamaanya. Mukwano gwa kkubiriza okusasula amabanja, mukwano gwa kkubiriza okusaddaaka musalamu charite, okuwaayo, okuyamba abantu, okukolagana obulungi ne baliraanwa bo, akkubiriza okusonyiwa. Oyo musonyiwe lillah, muleke lillah. Allah asaasire abasajja n'abakyala, Allah asaasire abasajja n'abakyala mu mmwe. Agamba bannange kino tekirabika, Allah abasaasire, abawejjana, abalongoosiza obulamu obw'edduniya. Omuntu yenna mu mmwe abalabi ba Salaamu TV asobola okugamba nti taata bw'aba bw'agambye musonyiye, maama bw'aba bw'agambye nti kale nkirese, seeka wange bw'aba bw'agambye, seeka bw'agambye nti nkirese, nkivuddeko, oyo musonyiye lillah. Seeka bw'aba nsabye nti kyasabye nkimuwadde, ngenda kukikola, omuntu oyo Allah amusaasire. Omuntu agamba nti mukulu wange bw'aba kyayagala nti ngenda kukikola, subhanallah, ng'aba wa luganda lulungi, ng'omuntu oyo aba wa mukwano mulungi. Abantu abo nno tebakyafunika mu bulamu buno obw'ensi. Bannange, omuntu yenna akulagirira ekintu ekirungi abeera mukwano gwo, aba mukwano gwo. Ne bwe kiba nga kikunyigirizzaamu, aba munno, oyo mwagale nnyo kubanga kye kitende ekisinga obulungi eri abantu. Ekyokubiri, mukwano gw'omutuufu omulungi ateekeddwa okubeera ayakuuna mahbuban lada nnaasi, abeera ayagalwa abantu, abeera ayagala abantu. Abantu abo babeera bamwagala ng'emitima gyabwe gigguka bwe baba nga bamulabyeko.
bwe baba nga batudde naye ebifuba byabwe byanjulukuka banyumya awatali kumutya. Wulira ekitendo ky'omukwano omulungi. Neffe tulina emikwano nga kino tokinyumya nga waali. Beera n'omukwano naye nga tokinyumya nga waali, alina olugambo ajja kukunyumyako. Tosobola mulaga bwalyo. Ekyo jaddisanga ku TikTok, ojja kulisanga ku Facebook. Yapostinze yalabye n'aliteekayo n'aga nti mumulaba, abantu mbalaba kunyirira kungulu naye mulaba eyeeyita omunene waafaanana. Bantu bwe batyo munnange. Naye omukwano omutuufu ekimu ku bitendo byabeera nabyo bye nnina okubeera nabyo kubanga nnina emikwano. Naawe ndaba Salaamu TV olina emikwano egy'abakyala, egy'abaami, egy'abaana, buli omu alina emikwano. Tulina abantu ababeera mu bulamu bwaffe nti oyo mukwano gwange. Mutambula naye, mulya naye, munyumya naye, n'omukubira kasimu. Ateekeddwa okuba ng'ayagalwa abantu. Gw'onoonya emikwano emirungi. Emikwano emirungi togenda gifuna. Gw'osooka okuba omukwano omulungi naye oteekeddwa kubeera ng'oyagalwa abantu. Abantu buli baga nti anaatuyitirirako naye, manya toli wa mukwano mulungi. Abantu bw'obayingiramu ne basirika, toli wa mukwano mulungi, kitegeeza balina bye bakweka, tebakwesiga mu byama byabwe n'ensonga zaabwe, bakweraliikirira. Ojja banyumyako, ojja kubavuma, obajeregerera, buli kintu ekitwala bw'otyo. Toso toli mulungi. Abantu tebakwagala, tebaagala olabe ku ssente zaabwe. Oli mubbi. Buli kyolabye opulaninga kukibba, buli kyolabye opulaninga kukitwala, buli kintu opulaningira munno kwegamba mu mbeera zonna oli mukumpanya. Abantu tebakwesiga, tebayinza kukuteresa, tebasobola kukulaga byabwe, tebasobola kuyingiza mu bisenge byabwe wadde mu madiiro, okoma ku lubalaza ne ku lubalaza bakulekako ng'olina akukuuma. Kuba bakweraliikirira bw'olaba ejjambiya ogenda nayo, akambo okatwala, buli kimu okibba, huli awo wafuuka kizibu. Bannange tutye Allah. Ate abantu bwe mwafunye WhatsApp, TikTok ne mufuna ekintu ekizibu, mwafunye zino zi smartphone. Buli kimu mukuba ebifaananyi ne muteekayo, mukuba ebifaananyi ne muteekayo, temufaayo, mubeera mu bantu bakulu, nze mbeewuunya. Mubeera mu bantu bakulu ne mujja amasimu gaabwe ne mukuba abantu abakulu ebifaananyi ne mubitwala ku Facebook ne mubizannyirako ne muwandiikamu bye mwagala, mumulaba bwe yabadde aseka, alina n'eddibu. Ebintu ebifaananyi si birungi. Tajja kuba na mikwano. Abantu tebajja kwesiga kubanga ovuma abantu. Omukwano omutuufu aba ayagalwa abantu. Abantu gwe baagala baba mwesiga. Abantu gwe baagala ebifuba byabwe byanjulukuka waali ne banyumya awatali kutya. Onyumya ng'okimanyi nti oyo munno tajja kukuwaayo, ne bwe bali muteekako akambe oba akazito tajja kwogera byama byammwe. Naye abantu tuli bubi mu mikwano. Kala Alqama ibn Labidi, omulongoofu ono Alqama, yagamba ng'abuulira mutabani we, yamugamba ya bunayya, mutabani wange, bw'obanga weetaaga okufuna mukwano gwo, bannaffe ffenna twagala twetaaga emikwano era tugirina. Bw'oba tomanyi mugaso gwa mukwano ojja gumanya. Naye emikwano girina emigaso kumpi n'okusukkako ku booluganda. Ate muganda wo bw'aba mukwano gwo, ate kyeyongera okubeera ekirungi ennyo. Kyeyongera okuba ekirungi, naye kallama tajid, kitono ky'osanga omuntu alina muganda we ng'ate mukwano gwe. Tusaba Allah abaganda baffe, ab'eŋŋanda zaffe abafuule mikwano gyaffe. Naye bw'obanga olina mukwano gwabe wa luganda oba wa mukwano ebbali, omusajja ono omulongoofu abuulira mutabani wa mugamba, bw'obanga otuusizza ng'oyagala okufuna ow'omukwano nti ono mukwano gwange, lwakuba nti abantu abamu tufuna emikwano accidentally. Tosalawo noga nti naye neetaaga okufuna mukwano gwange, nkwanaani. Tukugamba we don't strategize. Okufuna omukwano it's a process. Mbeera gy'olina okuyitamu erimu emitendera. Si naye ffe tukigwamu bugwi, naye ekireeta ekyo tetwawula wakati waabo be tumanyi n'emikwano gyaffe.
abantu tebaawula wakati w'omuntu gw'omanyi ne mukwano gwo. Waliwo enjawulo wakati w'oyo gw'omanyi ne mukwano gwo. Abantu abamu bw'amanya Lord Mayor enkya ng'agamba mukwano gwange Lord Mayor si mukwano gwo. Bw'amanya MP gundi agati MP mukwano gwange. Bw'amanya omukulu gundi oba omugagga gundi agandi mukwano gwange. Si mukwano gwo naye omumanyi. Haji Abdulkarim Kalisa Allah musasire omumanyi naye si mukwano gwo. Tomukwananga, tokolanga bimusanyusa abeere mukwano gwo. Naye gwe weetuuma olw'okubanga yakutolerako ku salaamu mwasisinkana era musisinkana mu korido za Salaamu TV mu mirimu gya Salaamu Charity, naye si mukwano gwo, naye si musajja mubi munyumya ne mubuuzaganya, naye si mukwano gwo. Enjawulo y'omuntu gw'omanyi ne mukwano gwo. Mukwano gwo osalawo mulonda n'ogamba omuntu ono emutunuulidde ayina ekitendo kino ne kino ne kino, naawe ne weekyekinga nange ndi bwe nti kirabika asaanidde okubeera mukwano gwange. Era kyandibadde kirungi egende ew'omuntu oyo omugambe nti Haji badde nkusaba obeere mukwano gwange. Olaba omugaso gw'ensonga si kubeeraawo mubutamanya. Akimanye nno nti nno omusajja ono yansabye okubeera mukwano gwe. Ayinza okugamba n'emikwano nina mingi sijja kusobola, nja kubeeraawo mu bantu b'omanyi naye nga sijja kuba mukwano gwe. Kuba obuvunaanyizibwa bw'okubeera mukwano gw'omuntu kintu kinene. Omuntu okukkiriza n'ogamba nti oyo mukwano gwange kintu kinene. Oyo mukwano gwakujja mu buliri, akujja mu buliri essaawa 8 ogw'ekiro nga totya batemu n'ogenda omuyambe ng'afunye obuzibu. Omusajja agamba mutabani we bw'obanga owulira oyagala okufuna mukwano gwo mu nsi, n'amugamba fakhtar man idha sahabtahu zanak, nonda mu bantu abo boolaba b'osoma nabo, b'okola nabo, b'owangaana nabo ku kyalo, abantu b'osisinkana b'otunuulira babeere ba Luganda oba b'ebweru. N'amugamba londamu omuntu nga bw'onaamufuula mukwano gwo ajja kubaako kyakwongerako, ajja kukunyiriza. Allah, wulira ebitendo by'omukwano omulungi omutuufu. Mukwano gw'omutuufu akunyiriza. La ilaha illallah. Mukwano gw'omutuufu akunyiriza. Mukwano gwo ne bwagenda e Makka wadde talina ssente asobola okukuleetera enkofiira waakiri yaliyaleemu. Mukwano gwo akunyiriza. Asobola okukugulira essaati, asobola okukuleetera ekkanzu. Naye mwe mulina mikwano gyammwe sheekh oyo mulaba olw'okuba seeka mukulu, seeka wa jjubba nnene, seeka w'amaanyi, kaazi oyo mukwano gwange, imaamu oyo mukwano gwange. Naye ogenda e Dubai tomugulirangayo wadde essaati, wadde ekkanzu, wadde akalaadi, wadde ekkulaane. Naye otegeeza abantu mu imaamu oyo mukwano gwo akumanyiiko ki jamaani? Mukwano gwakunyiriza. Asobola okukutunira n'agamba nti imaamu wange ekkanzu tekyamusaana, n'aleeta ekkanzu. Imaamu wo mukwano gwo omufaako okumunyiriza n'omuwa akawoowo, naye awunyeko bulungi mu bantu. Obw'omukwano afaayo eri mukwano gwe. Ne bw'alaba nga yalidde akawogo oba ak'okulya ne kamukwatira wano, afaayo okujja n'akatereeza. Olwo nno abantu abatalina mukwano nakwagala, abaazibikira emitima, be bagamba abasajja abo batijja, abakazi abo batijja, beeraga. Nedda, ow'omukwano afaayo okunyiriza mukwano gwe, tayagala kulaba kibi kimubeerako. Yamugamba nti bw'obanga oyagala okufuna mukwano gwo, londa ow'omukwano nga bw'onaamufuula mukwano gwo ajja kubaako kyakwongerako, ajja kukunyiriza. Wa in khaddamtahu swanak, bw'onaaba omuweereza ng'oyina ky'omukoledde, ky'omukolera,
ajja kuwa obukuumi. Mukwano gwo yeetaaga obukuumi, yeetaaga okubeera ng'ali seefu. Kyova olaba abakozi bonna abakola mu makampani, abakola mu gavumenti, bagezaako okubafunira amayumba babeere seefu, abamu babawa ne security okusinziira ku bwetaavu n'obusobozi. Yes, waliwo omukozi ng'omwetaaga nga wasula olina okuteekawo obukuumi. Olina okukakasa abakozi bo basula batya? Basula mu butimba bwa nsiri, bayina zino ze twesiba mu covid masiki, okuba nti endwadde obakuuma, endwadde tezibakwata. Mukwano gwo oteekwa okuba nti omukuuma talwala obulwadde, mukwano gwo tafuna ekizibu. Awo oyimiridde wakyamuvaawo jangu wano. Masaka Haji togenda Masaka tie okusinziira ebizibu ebiri mu kkubo, nedda amadde nkusaba togenda yeeyo. Mukwano gwafaayo kulaba security yo eri etya. Naye olwaleero ate emikwano gye gituwa obutwa. La ilaha illallah. Banyumizaako seeka yakyama ku muzikiti, ewuzu ayera kufuna wuzu. Seeka masha Allah, akadomola kaakano seeka wuzu. Seeka ng'akwata akadomola ng'afuna wuzu. Ogenda okuva mu kufeesa mu nnyindo n'okunyumunguza mu kamwa ng'obutwa bumuyingidde, yasibira mu ddwaliro. La ilaha illallah, Allah tutaase. Mikwano gya ngeri ki egyo? Mukwano gwo afaayo ku bukuumi bwo. Yamugamba nti londa omukwano nga bw'onooba oguweerezza ng'olina by'omukolera mukwano gwo ajja kufaayo ku bukuumi bwo. Tya mukwano gwo okoze nnya awummula, enkya tokola ti olwo oluwummule beereeko owummule. Afaayo ku bulamu bwo. Ate londa omukwano nga singa onoofuna obuzibu bwonna, aanaka ng'ajja kukuyamba. Owulira ebitendo bya mukwano? Mukwano gwo ateekwa okuba nga akuyamba. Mukwano gwo ateekwa okuba akuyamba. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumizaako ku mukwano gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakar radiyallahu anhu idh yaqulu li sahibihi. Jukira Nabbi we yagambira mukwano gwe Abubakari, la tahzan, la ilaha illallah. Amugamba nti Abubakari, mukwano gwange tonnakuwala, teweeraliikirira, kakkanya ebirowoozo, don't stress, inna Allaha ma'ana, Allah ali wamu naffe. Wulira mukwano amugumya. Kyali kiseera kya buzibu nga Abubakari alina okuyamba ku Nabbi, balina okudduka, amagye gabanoonya, bali mu buzibu, beekwese, gye beekwese wazibu, tebamanyi kiddako, tebamanyi kyakulya. Abubakari mweraliikirivu, ayi mweraliikirivu ku bulamu bwa mukwano gwe. Ira mukwano gwamukwatako ku kibegabega oba ku mutwe, namumugamba idh yaqulu lisu, mujjukire omubaka sallallahu alaihi wasallam we yagambira mukwano gwe la tahzan, tonakuwala, stress gikakkanye, pressure gikakkanye, tegeera ti inna Allaha ma'ana, Allah omutonzi waffe ali waggulu, nannyini buyinza ali wamu naffe, tewali kijja kututuukako. Londa ow'omukwano nga bw'ofuna obuzibu, aanaka akuyamba. Okuyamba bannange mukwano gwo tekitegeeza kuba mugagga n'oleeta ssente. Si kyekyokka, oyinza okuba mukwano gwo nga tolina ssente naye omubeererawo. Ekyo Nabbi kye yagamba Abubakari si ssente, naye ate kyamuseevinga obulamu bwe. Mukwano gwo omukwatako obukwasi ku kibegabega n'omugamba muganda wange wendi ku lulwo oluvannyuma lwa Allah guma, buli kimu kijja kukkakkana, embeera ejja kutereera. Ffenna bye tuyitamu byebyo. Mukwano gwo akwetaaga ng'ayingira ekkomera, akwetaaga
ne bwaba muzzi wa misango nga mukwano gwo asigala mukwano gwo, genda mukaabe babiri omugambe genda mukomera insha Allah, Allah ajja kujjayo. Naye gumiikiriza ffe gye tuli eno tugenda kukuyamba kyonna kye tunaasobola. Enkeera mutwalire lumonda alyeko, mutwalire essaati ayambale, mutwalire ekitabo asome, mugulire sabbuuni anaabe. Oyo mukwano gwo wadde ali mu kkomera naye asigala mukwano gwo, ate gw'ojja omuyamba omubuulirira. Bw'onoomubeererawo mu kizibu ate gw'ojja omusemeza omugende nti muganda naye nkubuulire nti Allah nga bw'atutaasizza ekkomera, nkusaba ye enjaga gireke, enjaga giveeko, y'ensibuko y'ebizibu. Omuntu wamutta totegeera kuba wali otamidde, omwenge guveeko, kino nakyo kiveeko. Mukwano gwe ayinza okuwuliriza kubanga abonyeebonye, ate omubeereddewo n'agamba buddala bw'oba bw'ogambye nti okuva leero mbimaze, sikyaddamu kunywa sigala, n'obubbi nabwo bukomeza wano, kubanga mukwano gwo akuyamba. Akwetaaga nga mulwadde ali ku kitanda, omulwadde essuubi limuggwaamu, alaba agenda kufa, obulwadde bumuluma, atunuulira abaana be, essuubi limuweddemu. Akwetaaga mukwano gwo, akwetaaga. Akwetaaga ogende omugambe muganda egumiikiriza, mugambe gumiikiriza. Allah bw'atyo bwe yageze kyonna kyakugerera kijja kuba kirungi. Qul la ilaha illa Allah, asigale ku kigambo ekirungi ekya la ilaha illa Allah. Bw'onooba toliiwo ayinza okuterebuka n'agamba oba obulamu buli wa mukasa oba buli wa kiwanuka oba nzimba essabo lye baŋŋamba n'atereera, naye bameka abalesa amasabo ne bafa, tekijja muyamba. Mukwano gwo akwetaaga, obeerewo nga mulwadde, omugumye, omugambe ebigambo ebizzaamu amaanyi, onyumyeko naye. Wadde mulwadde ajja kuddamu amaanyi, ajja kutegeera, omujjukize. Okulwala si kwe kufa, omulamu afa n'okusooka omulwadde. Bangi balese abalwadde ku ndiri ne bafa. Bannaye mukwano gwo akwetaaga mu kufiirwa, mu nnaku, mu ssanyu, obeerewo musanyukirako, obeerewo okumugumya mu nnaku, mu mbeera zonna. Funa ow'omukwano nga bw'ofuna ekizibu ajja kukuyamba. Mukwano gwo ne bw'omugamba ekigambo ekirungi kiba kya mugaso nnyo gy'ali, kubanga omuntu yenna omutima gwe n'obulamu bwe buwuliriza nnyo oyo amuli okumpi. Bw'aba anyiize, bw'aba akyankalanye, bw'aba afunye ebimutabudde, bw'alaba ku mukwano gwe akakkana. Waliwo omwana yatabuka omutwe, yafuna akalogojjo n'atabuka ng'alwana akuba akola ki, abantu ne bibatabula. Ne bwe bagenda okuyita ne bayita kitaawo omuto, bayita kitaawo omuto ne bamugaa jangu mutabani woono, gwe gwabadde mukwano gwe, obadde mukwano gwe. Osanga ayinza okukakkanako, yalwadde naye ate afuuse ekirala, ne buli lwayogera ayogera ku ggwe. Omusajja ng'abissaamu engatto ng'ayanguwa ng'agenda. Bwe yatuuka wali awali omwana wadde yali mulabu ng'atabuse, yabagamba nti ono taata wange kazze biwedde, nze kambeere ne taata. Era yali abalemye okutwala mu ddwaliro, ono kitaawe ye yamutwala mu ddwaliro nga talina buzibu, nge mulalu mulwadde, naye olw'okuba yali mukwano gwe ng'omutima gwe gumukkiririzaamu, Allah yamugondeza ku ekyo n'amutwala mu ddwaliro. Aleka bakuba empiso, anti bwekiti taata bw'oba gw'ogambye nti tewali buzibu, ne bamukuba empiso ye n'awummula. Olaba omukwano kintu kikulu, n'okubeererawo mukwano gwo kintu kikulu, nti ne bw'aba afunye embeera yonna n'enkyukakyuka z'obulamu bwe, kyangu okubeera nti akuwuliriza, akukkiririzaamu.
funa mukwano gwo wa in raa minka hasana nga bw'aba akulabyeko ekirungi kyonna addaha ng'akibala akikubalako akitegeera nti Sulaiman Maryam yakoze ekirungi. Tulina emikwano muyinza n'okuba muli bafumbo nga mukazi wo takukolerangayo kalungi naaka kowali olabye ne bw'otuula n'asesinga obulamu bwo bwonna tulabayo kirungi. N'omukyala bw'atyo musajja yamuwasa n'amuwa n'amahale yamwanjula naye olwaleero talina na kalungi konna kaalaba ke yali akoze mu bulamu. Wetaba mukwano gwo. Mukwano gwo bw'akulabamu ekirungi ategeera ti mukwano gwange ono alhamdulillah era akwebaza asanyuka n'amanya nti okoze ekirungi omukoledde ekirungi n'amanya nti omuntu ono mulungi. Omuntu yenna omulungi ategeera ebirungi banne bye bakola era n'abisiima. Bw'olaba omuntu tasiima birungi banne bye bakola aba alina ekizibu. Omwana n'ayoza ebintu n'akima amazzi n'asiimuula ennyumba n'ayoza engoye tolisiimako. Ne bw'aba mukozi waka omuwe $15,000 $15,000 tegimumala kulabirira maama we ne taata we naye agula akagoye. Naye bwe busobozi omuwa Mungu lwakuwadde n'okutula ddiiru muweeyo 3. Lwaki tomusiima? Omuntu bw'akukolera ekirungi musiime. Muyite waakiri kale tosobodde musiima tolina sente nnyingi zeeyongera ku ezo kale muyite mukwateko ku kibegabega omugambe munnange nti weebale nnyo tukwagala nnyo weebale omulimu gy'otukolera n'onaaza abaana n'olabirira abaana bange n'okola bwoti n'okuuma awaka bannange omukozi abakozi basse bakama baabwe obamalawo. Gwe oba omulina nga olina emirembe akatunda kookanywa n'emmere ogirya emyaka 2-3 toweekengeranga kintu kyonna weebaze Allah. Ekyokubiri munno oluvannyuma lwa Allah mukwateko omugambe weebale. Omuntu yenna omulungi bw'alaba ekirungi munne amwebaza mu mukwano gwe. Naye okubeera ne mukwano gwo nga talina kalungi kakulabako ne bw'okola n'osiiba ewuwe ne mwoza ebintu ne mutegula n'emikeeka nga yabadde n'edduwa nga tali kugambako nti weebale, omuntu oyo oba omwesibako oba omumanyi bumanya kiri kye tugambye. Waliwo enjawulo y'okumanya omuntu n'okuba ndi mukwano gwo. Mukwano gwo akubuulira ti munnange weebale, akwebaza era ategeera nti olina ekirungi kyokoze. Ate bw'oba ofunye obuzibu bwonna ne weeyolekawo ekintu ekitasanyusa okuva mu ggwe, saddaha akibikkirira. Abantu ffenna situli balungi nnyo. Oba mulungi mu kino ne kigaana, kino n'olowooza okola kirungi ate n'okola ensobi ne kivaamu ekibi. Waliwo ebibi abantu bye tukola ate tubigenderera. Olabira awo munnange nga kivuddemu ekitali kirungi naye nga tokigenderedde. Ogenderedde kola kirungi ate ne kivaamu ekyennyume. Muyina abaana 2, omu wa P7 omu wa P3. Ono agenda kutuula bibuuzo sente tewali. Ate ono yewuwo gw'ozaala oli mukyala ate ono mwana wa mujjawo. Ati osalawo gamba nti ono wa P7 kasooka agende mu P7 atuule, ono oba yagende mu UPE, ono katumuteeke wano nga bw'atambudde kasooka agende ono. Kakati ogenderera kukola kirungi bambi. Omwana ono aleme kufiirwa kutuula P7 ye, agende mu maaso, ono alindeko okusoma olw'okubanga akasente tekamala. Naye ate olw'okuba wamujjawo abalala bakiraba nti oli mukazi mubi, waweerera owuwo owa munno n'omutuuza, so ng'ate enkya ajja kusoma. Tekyali kibi. Naye mu mbeera eno n'oba nti okoze ensobi mu butali bugenderevu, mukwano gwe asobola okukola ensobi naye nga tagenderedde kukola nsobi. Embeera esobola okujja naba nga tagenderedde kukola nsobi.
omuntu ayinza okukwata akamba. Abantu bangi balagajjalira obwambe oba empiso, naddala abakyala mulagajjalira pini ze muteeka mu nviiri zammwe. Omuntu bw'alagajjala ne pini agitadde ku ntebe oba ku buliri, laba Haaji bw'agenda okwebaka agenda ogira ati ng'akantu kamufumita, ogenda okugira ati nga pini ezo muzeegendereze embi nnyo. Tusaba Allah tutaase obibwazo. Olaba Haaji bw'agira mwannyinaze nno yaŋŋamba oli atakolagana ne mukazi we, oyo omukazi ajja kukutta, nze nagamba mutemu, kati osanze pini mu buliri ekufumise, ne gujja bagira. Shitaani n'etandika, okirabye omukazi yaggamba, mukazi ajja kukutta, kati yakuteze pini, olabe bwekufumise, olulala ajja kukusala. Kati ebintu ne bikufaananira ekituufu, naye nga mukazi wattu teyakigenderedde. Ebintu bingi bifaanana ebituufu naye nga si bituufu, omuntu teyakigenderedde. Obyawula otya? Allah atusaasire, atuwe okubitegera n'obyawula n'obugumiikiriza. Bannange ogwo gwe mukwano. Mukwano gwo bw'alaba ekibi ku ggwe akibikkirira. Bw'obanga okoze ensobi akusonyiwa. Naye mikwano olwaleero buli nsobi kuba kwawukana, oyo tolimuddira. Teriiyo kusonyiwagana, teriiyo kuwuliziganya, teriiyo kwogeranya, teriiyo kubikkirira. Buli nsobi gy'owulidde ku munno oyina ojjanjuluza, oyina ogibuulira abantu, yiiyo ku Facebook, yiiyo ku TV, yiiyo ku rediyo, yiiyo gindi. Omusajja tatuwa mmere, tasasula we tusula, mumulaba mpale, mumulaba makanzu, era wuuwi ffe tufudde, talina kyali. Byaki byonna ebyo bannange? Mubikkirire ku bannammwe. Nammwe Allah ababikkirire, ate abamalire ebyetaago. Gye mukoma okwanamya ensonga z'amaka gammwe n'ensonga zammwe ezibakwatako mwe ab'emikwano, ne Allah gy'akoma obbabikkula n'obbamalamu ensa n'okubamalamu baraka, ne mutandika okubonaabona mu nsi olw'okuba nga mwagaana okukuuma ensi ezo. Omwo mulimu baraka. Buli omu akuume ekyama kya munne n'embeera ya munne. Nsaba ekitiibwa Allah atuwe okukuuma emikwano, atuwe emikwano emirungi, ate atuwe okukuuma emikwano, era atuwe okukola ebyo ebisaanidde eri mikwano gyaffe abatuli okumpi mu booluganda n'abali ebweru, betukola nabo, betusoma nabo, betwasoma nabo, yonna gye tuwangaalira. Saba ekitiibwa Allah atuwe obulungi ffenna, atulongooseze embeera zaffe mu nsi muno ne ku nkomerero atuwe ejjana. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money Pay. You don't need the documents. You just say for register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet, and only you, the owner, have access to it. Just dial *185 *10 hash, and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes,
Become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. Now, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh balunja batulaba